nyebizibu mu amachaga leero oba nalabye accident yafiridemu abantu 7 abadde bava mu katale ko mubuulo naye kuno tezabadde enguudo gundi driver abadde adduka nnyo side z'enguudo eyo mu Northern Uganda eyo pozi nate waliwo abantu ababatolinga n'obulwadde pressure sukaali mama wange omukubbo leero mpulidde ne mukyala Pauline owawe buyinja nga naye ali mu ddwaliro wa Musawo Grace kyewunyisa abantu tebakyagenda mu masonga ga government kujjanjabibwa pressure na sukaali yo tewali basawo wayinza okuba ebizibu ebyenjawulo byoluusi bibagana okugendayo mpozi ne waliwo munadippye nnyo mukulu wa deputy wa Mary Hill naye ali mu kubatolinga kansa w'ekyenda ali wano Kasangati naye abantu balwadde era mu mwaka bagutandise bubi pozi nate mbasabira guno tuguyitemu bulungi era nga tukola weewaawo engineer Ssebamala njaga tutandikire ku ntandikwa ng'oluguudo lugenda okukolebwa mu nsi yonna gye lugenda okukolebwa biki ebisokerwako mu kuteekateekaawo mu kuteekateeka actually ekya ssente kye kisembayo nga omuntu nga tusazeewo nti oluguudo twetaaga oluguudo kati nga tugambe Entebbe Expressway bwe yali waliwo oluguudo olukadde naye nga tugamba nedda twetaaga oluguudo olupya oluyinza okuyambako luno okuba nti no luyite ewalala tusooka ne tulaba luli we lunaayita ekifo we lunaayita normally either batwala cameras oba ennyonyi ne bayita waggulu ne balaba ewalala we luyinza okuyita oba ne bafuna maapu ey'ekitundu ekyo maapu satellite map seasonal map ezaffe enkube newalo gye bayita satellite ekifaananyi ky'ekifo ng'okikubidde waggulu kati nogamba aluno lubadde luyita wano naye olulala tuyinza odduyisa wano nga mukozesa satellite map eyo kati bwe mumala ekyo ne mukkiriziganya we lugenda okuyita kati awo ne mukomawo kati ngano bakkiriziganya nti since compensation mungi kubanga plot zeeyo za beeyi eza expressway tusinze duyisa mu Tobazi era kye bakoze ne ku Mpigi Expressway kati we mumala okukkiriza nti tuyite wano watali nnyo public land gye twandiyise nti public land although ffe tumanyi nti ettaka eririmu lyali lya Kabaka kati ziri mayiro 9 kati bwe bakola we bamala ekyo kati awo ne tubala tukuno kubadde kuyitako enguudo mmeka olwo tujja mu design tumaze okukkiriziganya we lugenda okuyita tukuno kubadde kuyitako emmotoka 2 kati kuyitako emmotoka 2 singa tukola luno twagala kutwalayo emmotoka mmeka ezigenza okuva eri zidde eno ezo ne muzifuna ne mumala ne mugamba nti za buzito ki okitegedde n'obuzito nabwo ne mukola ki ne mubufuna ne mubupima ne mubufuna nemanya naye enkuba ebadde etonya mu kitundu kino nga mazzi mangi naye bungi ki emyala gibeere gya bugazi okusobola olutayonoona luguudo so ne muconsidering ebintu ebyo bibiri obuzito bw'emmotoka ezigenda okuyitako ne obungi bwazo okufuna engeri gye munaaluzimba oba obugumu bwalwo bunaabeera butya ekubanga wadde kuyitako emmotoka ntono nga kaguudo ka bulijjo musobola okugamba wano tuteekeko just buyinja tuteekeko mulabyo bafuuyira kolansi ne bateekako obuyinja emmotoka ne ziyitako kubanga emmotoka eziyitako ntono siyinza okuba emmotoka nga 20 olunaku naye nagamba luno tugenda kubeera nga tutwala emmotoka enzito kubanga ebintu ebiva ku airport biyinza okuba nga bizito ate kuliko n'emmotoka nga nnene ne speed nga y'amaanyi ate ng'emmotoka nnyingi nagamba luno obugumu bwalo bulina okubeera nga bw'amaanyi era waliwo kyenandiise tebo tebo mu Luganda simanyi kiyita si emmeeza naye nga waliwo gundi gy'otunulamu n'ogamba luba lugenda kubeera buzito buno nga lugenda kutwala mmotoka za kiraasi eno nga lugenda nakutwala mmotoka za namba bweti tukozese design bweti so okusinziira ku kyonnyonnyola walisemu ka element nti bwe mulabanga oluguudo luyinza kubeera lwa bbeeyi nnyo
nga mulimu element ya compensation musobola okuluyisa mu ttaka lyetuyinza okugamba nti oba olyawo lya gavumenti era ekyakolebwa ku luguudo lwa express kali akantu kanako okusobola katugendamu wadde tunakatuukako kalina kikaleeta bwe mba temwakompensating abantu then sente nyingi zagenda ku ki ennyo ekiryawo compensation yaliwo actually ekyaliwo kyali nti bannayuganda banaatusonyiwa ekyaliwo nti kyali nti abantu bwe bamanya nti abantu abamu bamanya oluguudo bwe lugenda okuyita nga wabulayo emyaka lwaki Uganda ekola kibayita National Development Plan ekola plan yayo ey'emyaka 5 era kati mu plan eyo kati fe ababaka abayingidde fe tujja opulaningira bali abalijja mu 2025 tujja kuleka tubateereddewo plan gye bagenda okukola ki okutambulirako era ffe kati gye tutambulirako yeeyo bali gye baaleka kyova olabanga leero sisobola kugenda ne ngamba abantu b'Ebukuto Central nti enkya ngenda kukola oluguudo lw'Eddimo Kolansi nga mu plan National Development Plan 3 mukulu sekanditi yalulwanirira okyegera kyentegeeza kubeeramu okujjako nga nfunye ya special nga president yasazeewo n'agamba nti olwo oluguudo luleeta ebyennyanja luleetako olwo tuluteekemu mu bwangu ne luyingira ekitali ekyo tugendera ku plan gye twakola emyaka emeka 5 emabega so kati abantu bwamanya nti kati oyinza okumanya n'ogamba nti kati bagenda kukola okuva eri ebulindo eri bayitayowa kyali wajjala bajje bamugatte ku bagenda muleeta bamugatte ku Gayaza Road bamala omugatta ku Gayaza Road bajje bamugatte ng'ematugga bajje paka Wakiso bave Wakiso bajje bagwewe wano ebuloba bave ebuloba bajje bakola okuva ebuloba okuva wali bagwe ensangi omanyi obwo obugudo bagenda kujja babuconnectinga ng'omuntu asobola okuva ensangi nga tayise mu kibuga wakati n'agweri n'agenda paka bulindo kyali wajjala kati oli bukasamanya nti wagenda kukolebwa najja n'agulawo amapuloti kati fe tugenda okujja kati abantu bamanya nti oluguudo lugenda kuyita wano ne bagenda ne bakuba ebyapa ne mu ntobazi mwennyini okyegera kyentegeeza so bwe bwatuuka abamu kebalinako amajaani nga galuddewo naye n'ebirala naye ate oyinza okwesanga nga amajaani wadde gaali galuddewo oli n'agamba ekikolo kyange kimu mukimpemu miliyoni kubanga nze mbadde nkisuubiramu sente emyaka na myaka muzi kino ekikolo kyange kikyali kito mbadde ngenda kijjako amajaani ga miliyoni namba mu myaka 10 bagenda okwala ebikolo byalina nga alinamu ebikolo mutwala okugattamu wali nga muwa buwumbi bwa ssente okyegera kyentegeeza ono yafuna mu lutobazi n'agamba mbadde ngenda kuteekawo factory okyegera kyentegeeza ayinza n'okusimawo omusinzi n'agitandikira ddala nga mugiraba ya bizigo yaki kanagamba omusajja factory ye egenda kufa abalala baali balinako amayinja nga bagenda okuyita kuliko kwale zaabwe n'agamba kwale yange tegenda kuddamu kukola kubanga mugenda kuyisawo oluguudo otegedde kati mulina okumpa ssente okukakkana nga oluguudo compensation yayo efuuse ki very expensive naye kyali ekizibu ekikyasinze obukulu kwe kuba